Omuzadde yakuwa amasomero agatali ku mutindo kati yessaawa okwegatta ku masomero ga Sunset Junior School tusangibwa Kawanda, Matugga, saako ne Kawempe. Tulina emmotoka ezitambuza abayizi okubajja awaka okuwaleeta ku ssomero ate ne zibazzaayo. Ebyokwerinda biri gguluggulu anti tulina kamera enkessi okwetooloola essomero lyonna. Tuyigiriza abaana baffe eddiini. Ebisuubi byaffe biri ku mutindo gwa nsi yonna era twakakasibwa n'eminisitule y'ebyenjigiriza. Tulina ne swimming pool abayizi baffe tubatendekera okuwuga. Tusaba otutuukirire ku ssimu zaffe zino wammanga 0774-39-39-66 oba 0704-39-39-66. Twegatteko tojja kwejjusa mbeera y'omwana wo. Tukwebaza gwe nakyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV ng'olunaku lwayo tuli mu programu ya Vumbula Matugga. Tutambulira ku mulamwa ogwa somesa omwana oba somesa omwana. Tuteekebwamu ensimbi aba Sunset Junior School bano nga basangibwa Matugga mu Kirwanira ekirinya bigo bali Kawanda saako ne Kawempe. Tuteekebwamu ensimbi n'aba Banti Properties bano nga abakugu mu ttaka basuubuza sokolo n'okutunda ettaka. Olunaku lwaleero tukyaddeko ewa mama waffe nga mumanyi nti Vumbula Matugga programu eno tulondoola tugenda eri abo abaludde mu Matugga oba abatandika ne Matugga. Gwali eyo Matugga ogiraba essaawa yakakati nakanikani ne emibega myaka 3 myaka 2 emibega yali efaanana etya. Tulina abakugu be tugenda tulondoola bamama baffe bataata baffe abo abazze batambula nayo paka wano wetuuse. Olunaku lwaleero tukyaddeko wa mama waffe Robina Nantaba ono nga abasinga bamumanyinga Mukyala Mayambala. Tusanyusa okulaba maama ku Lubalusewa TV. Sayanga bano mbalaba okujja okunabako era ffe wamu kwabo abantu abaluddemu batubadde mu myaka gize 80 nga tuli muno naye nga Matugga ono kati agenda akulakulana sinzanga bitwajjira yali mubi nnyo nga tulinga oyushiyushi naye katulaba nti egizeeki efunyewo enjamu n'abaana baffe basome bulungi batulinamu n'abaana kati abasomye bafunye ebifo eby'amagulu tulinamu abo abalina amabanka bakulembera amabanka kati n'abaana enneeyisa n'abaana baffe abasimbi abavubuka n'abawala beewaddeyo basoma. Tetulina nnyo baana babisambe mu kitundu kyaffe. Abazadde bafuddeyo nnyo ku baana baabwe okubawerera ate n'abamu abaana bakoze amasomero kati nga ono mutabani wa yani kinene kirani yakola Sunset obayo oyo Kitto Amati yali muto wano yajja mwana muto ddala naye tumufunyemu ekyomugaso kubanga akolera amasomero muno nini mukirwanira kugaba alina amasomero mangi ate nga akolagana bulungi ne banne bamasomero gakola gatambula ate akola bulungi abazadde talina mutawaana ku bazadde tumwanyumirizaamu. Maama kati abantu abalabi ba programu eno Vumbula Matugga banjagadde okumanya nti nga mwakava mu lutalo obanga muvambuvi Matugga eno yali efaanana etya oyinza basiigira otya ekifaananyi Matugga bwe yali efaanana nambeera ki gye mwayitamu? Matugga yali mubi nnyo kubanga ffe mukuddano mu lutalo twatemya amakubo gano agenda basonga bulinga obugende mugga ffe nnyife twakwatanga n'emikono zekeminge nali okubo nanekiyapaso nga tukeera kumanyi tugenda tuyima ekuba epaka wa eri mayanja kweganga tuli mu nsiko twali biseera ebizibu ennyo etali tulowooza nti tulina kufa nayo netufuukanga ati betufaanana twali bubi tetulina azizi nga bwamuonaonadde ebbomu wajjudde ebizibu bingi naye ndugera tuguma tubeerawo paka Mukama kati batuyambye era kati ndaba tulinga abali oba mu Amerika oba wa kuba ensi kati ekyuse Matugga ekyukidde ddala otufana amakalina mu kitundu naye nga twali ng'otambula okuva ku mpaka eri osanga obuyumbayumba butaliimu olidde kale nze kulwanga enganza bwaludde mu bukulembeze bwa Matugga ndaba nti wawe enkulaakulana ate era sinza kugamba nti tukulaakulanye
sinzira ku kintu emabega twali bubi nika tulina amaduuka muno tulina amaduuka agogenda ogatangula ebintu nyumba ekikyagenda Kampala ene Kampala goyagalira kimu kiri kale anyereba nti wawe enkulaakulana n'amasomero ge twanoonyanga budde obuwawawa galimu abaana katwatamulamuloka tebakyalinga lubidde bwatambulanga omusana negukya nebukola lutya kisinga kumezedde oba nesentezo tekalumakanendamuomukaawe kale amasomero nabwo tulina mangi bwosala oga kangende wano oba kangende wano kati nga mwakava mu lutalo walondebwa bulondebwa okufuuka nantebe oba bakusaako busa sikonzisaako busa nalondwa bulondebwa tetwolangako kintu kyakusaako busa badda mukinanamukoye mukinanamusanvu enajjako eno nengera muyende bali batudde bagamba nti oyamabemwankafu nogasinadda kyali wano kwegedde komawo wasooka kuba muwanika kakati nakomawo nembeera muno bakolagana ne bannaabwe baga nti abeere vaisi twaganengoba vaisi nekameka nekiza omamaite ekiza aliyadda bbi etubeera tukwamukola kiza n'alemererwa abantu nga tebakwanga binyinyo nabantu nga yali ssentebe biseera ebyo yali ssentebe baka baddamu ne balonda balondansi ne bannonda bandekako kagwa kamya kamya byavaako okudda kusibalwa vaisiwa obukulembeze bwedda bwanyumanga nnyo nga bwolaba obwakakati nti omuntu kati abeera omukulembeze nawe nokkiriza nti oyo omukulembeze ayitawo omukulembeze waffe bwali buzibu lwa nsonga twakomawo buli omu alina endowooza eyiye eyandibadduseemu emu yajjanga n'endowooza eyiye kale wakozesanga okozesa kyoyagala okuba kyekamu batuyinganga bwoyita omwana w'omuntu omuteekewo okuyusa omuteeke kyoyagala kiba kizibu bwali nga buzibu naye kati obwakakati bwangu babantu balabufu omwama engenda mu ofiisi yerusi nteeka okukolaki endaba bwete omubuge nti nakumugamba bweti naye nga lulife tubabumbawumba kaife twalina obuzibu bungi twakomerawo kati bawirwa bwalinga mwaka sente mukudda osantu obwo twabufunanga mu kutunda bupoloti obwo nedda akasente kabeeranga mu poloti ngoli bwatunda waliwo akakanju nga bakuwa 10%. Teri 10%. Byalinga byakuteeseganya. Anga kusente bwalinga butono. Ngayoganya yo mutwalo ninawo bwero. Naye kati byakati mtu yamalibu 10%. Nefuti kwali 10%. Bani bujjukira ebiseera ebyo mwabeeranga nabo nga ne kati bakyali. Sebadduko wali. Kiza wali. Fabian Musoke wali. Kasuli John Mumba gamba abamu abesize endala. Yenze omwange muno. Basinga kujja konna mu Fabian. Okay. Kati muluka Matugga ng'omuluka gulimu ebyalo 7. Ne edda ffe tugenza okujjawo nga already ebyalo babisalaasalamu. Mwakozesanga bukugu ki obusalamu ebyalo bino? Twasinzanga ku bugazi bwaki efo. Bakati nga lwadda nga lwadda. Yemunene nga kumeyo wansi eri katalima wansi. Ng'oluteri mu kyondo. Ekyondo kyakyali eno n'ogenda nukenga agende katalimwa wansi awo lekutuukaawo. Nodda buuti nokira nomusine mazzi waliwo wawumugga osumuka ogende okunza nojja nawano petrol station wona wali waffe Okubeera nga yonna bagiyita lwadda tetumusalamu ofe tusalamu leeka ebitundu ebimu byabasuubizi bawo obusuubizi bwali butono tuweeko olwadda bbi naffe tusigazeeko eno eswaya wakati wakatali akaya wansi wekalina kati awo geyenda sanjja kutuya mu lusozi etuuka paka wa katumba n'asigala ate newaffe ekwata ekikuuto ekyo ntuddayo eri mbakatende ntuga nti ebadda bbi ate ffe ntuba nga tetugenda tukoma eri nga ku katalimwa kukyondaawo wansi awo kati ekyekyengo kibamu badda bbi
kati ebiseera bino tuyina L2 tuyina L3 isaa kati babakyusa kati bwe bameeya nedda ebyo abantu abo babeerangawo batwalinanga L1 RC babayitanga RC paka ku Gombe ngera waliyo L3 bwe tuddako mu byobulamu ebyobulamu byali twalina mazzi gaali mazima naye Buso netuyamba nnyo kibiina kya Buso ejja nkikolera enzisi tuliwa mufufu nabo n'abantu baffe enzisi ezo katusa katuyambe nashona hakooni wota nebibise netwongeramu amazzi ate n'amalwaliro nabo netugafuna batuwa amalwaliro gavumenti etuwamu n'amalwaliro kati ngeri olwaddala wali eddwaliro kati n'abaana ba mishoni bajidde nebatuwa amalwaliro nga katuuze kumabaana batukeemalwaliro gaabwe kale byewamu ebyawo gekyo n'abasiraamu batuyirawo nejjokolera amumu netuba tufunyewo n'amalwaliro ebiseera national amazzi ga taapu gabeerangawo gemayoge baali babaletedde ganzizi ababuso Buso yaleeta amazzi gana aganayikondo. Okay, webale gwa kyatwekumiddeko wano jukira tuteekebwamu ensimbi abasaanise junior school banono nga bagunjula abaana ate nga n'omulamwa gwaffe ogwa Vumbula Matugga tutambulira ku tusomese omwana. Olunaku lwaleero twakyaddeko ewa mukadde waffe agenda atuyitiramu ensonga Matugga bwe yali ebyobulamu byali bitya ndoza mugenda mubiwulira baani abaaliwo kyajja kitya Matugga eno oba lwadda oba ebitundu ebyalo bino babyawulemu bwali bugazi bwabyo nti tebasobola kuweereza wonna walinga wanene nga service tesobola kutuuka mu bantu bakulaga nti basobola okukola ki okuzaawulamu. Mukadde wange omuntu ali eyo alaba oyinza mugereranya otya ku Matugga oli n'owakakati kusomoozebwa ki ku mwafuna ennyo oba twakadda bintu byonna nga bazi okwonoonebwa twakumu nga tutandika butandisi ekisomozo ekyasooka tukomawo obuyefuyigamiza eki byonooneddwa kale nga byemu alina twatandika butandisi kwavula mwamanyanga mutya nti wano ewange omuntu oza kwelabirawawo ate nga ne bannaffe abayimba bwama basira abasigalamu batulaga anti ensonga eriwo abamu ebiseera bino osobola mubuuza endagaano ye oba ekyapa kye n'agamba byabulira mu lutalo ebiseera tewalingawo nk'ayina za ttaka nga omuntu ayinza okuga nti wano wange ng'ategedde nti olutalo lwatwala empapula zo banga abataka baaliwo bakati enganzi oyinza okunga bati wano waali wani oyinza okuba nti kuliwamu gamumanyiwo naye okuba nti foundation yakyo kugamba ensanusamu ezalinzi naye nga tewaliwonya tibakayiranga nnyo ebyo banja okwalinga kwamayi lwasonga nti ebanja byalinga bigazi biseera ebyo kati obukwaya kukuzze lwakuba nti matubanimubukoloti naye ebiseera tebalingawo nnyo okukayana. Entambula yali etya? Entambula baasi zaffe ezaliwo kundi ali public ezalingawo takisi waffe butonotono ekwalingawo baliwo butabuta bamatatu babayitanga mu matatu ng'ozitwalya sente mmeka? byalinga byakuteesa ebyaliko ku nti sente bwezi za nsalo nga kati bagaa nti 13 ebyalinga byakuteesa mugala ntwalako nti olina mmeka nti bweziti ekyo baasi zalinanga limiti gundi eyo nayo bweziti twaya sente bweziti ebya taxi yayo byakuteesa. Sente z'ennaku zino n'ezedda olaba ziriwa zewandisigadde nazo? Ennaku zino sente nyingi tuzirina naye muzirina? Tuzirina ng'abantu bitundu banga n'abagazini baba bakola batya naye ebintu biri waggulu naye ng'edda za tezaalinga nnyingi
ninga bikimu omuntu asobola okuya kyetuusa naye kati sente weziri bazimba bakola ebintu byabwe naye nga biwaggulu abakyala okuzaala kati family planning zajja ekyamala gazaala batyo ngamba edda bazaalyanga mu malwaliro galingawo balina ngalaako eri waffe omusawo ngalaako eri ekiteebyo kumpi yalinga ayamba ekitundu kye ng'alingawo ne bamulerwa yali musawo ddala alina ddwaliro lye naye nga ayamba ekitundu kye kale nga mulimu yabamulerwa mukyala kati akasozi abo alingamu abo era naye yali muzaalisa mulungi nga basinga bagenda mulago bombo nga neminyo abaayo baaboolyaabo ate okusoma kwali kutya okusoma abaana baffe baasoma fe abalina abaali basoma obusobozi abaana basoma era nyenvilega nti abaana baffe batuuse waggulu bakati tetuli bubi mu baana era omwana omusimbawo omuga nti jangu otukulembere nga omanyi kikyali tebaali bubi byokusoma kiki oyinza okukubiriza omukyala yino oba omuzadde yena ali eyo kaaba omwana atasomeseza oba gwoyinza okukubira omulanga asomese omwana kuba gwe mulama gwa programu ensomekubirira nnyo naddala abakyala balebulidde nnyo abaana baabwe oli n'atunuya omwami kubanga omwami akwanye bikinalekawo abaana zenkubirira abakyala abo batwale obudde bamanye nti omwana ono wo bwena omufaako otofa ku mwana ono tayajja muyamba banga abaami bazaala ngono nazaalamuoyo naye nga bwe omuzadde omukyala bafune okisa mu mutima bwabwe obuliirwa abaana baabwe ate n'abaami banna benyini mbakubiriza bwoba oya nti tosobola nnyo kweyamba togenda lumbalumba abaana babanna okubazaamu baana kuba kati esango gyensiokwe obwana buliawo bukaaba tebulina mata tebulina kiki bubonaabona bulidde so omwana watafuna foundation nungi kuva mu buto n'okusoma kuba kulungi kale abo nensubiriza abazadde adde abasajja bakendeezeko kweyagala kwabwe balumirirwa abaana baabwe abasajja balekerera abaana ate omwana amatuka okusoma bulungi omwana ange oyo mulabe oyo batuka bayitangajja batikira abaana yasooka okutuuka ku mmeeza okanga omwana yamulekera omuzadde omukazi abasajja yasooka natwalagayatwalina nabeera kubanga otikira omwana we kyokka omukazi abanyemenye n'omwana we kale makubiri abasajja mubeddemu okwakyakati okuggwa eki omufanire abaana baabwe kijja twongerako okukulaakulana kubakati era tuli bulungiko kyetulengera tukirengera naye ate singa tunaafayo ku baana okubasomesa kijja kuba kitwongeramu ensi yaffe okulaakulana okusingawo bakati omwenge gwe tulimu singwati gwe ebyamwe biri ekizungu byagala baasoma naye kano omwana taasoma n'omutwalako balabira musenyu papa basombe omusenyu wano bakubiriza bagabulire abaana baliye bujja obijja bajja kwalita ebyuma ebyokukozesa oba tubasoma emmoloka zonna zabasoma kati wakati nze ngenda nefuna wana abaana bagenda wano abataasoma bakalina obuntu wakitaabu kubanga kana akantu kanja kataata ate biki ate bakalina oluganda n'omugamba nti gini weekolere nikisobola kukibakozi naye nga muwoba nti yasoma takirina ati obuzibu mmwe muleetedde abaana obubatiikamu emize egyo mugamba nkolerera abaana bino ebintu by'abaana by'abaana naye okolerera abaana naye okakayemba nga nkolerera nga wasoma otegereekyo kikozesa n'omanya kati kangende enkola ebyange ekyo kyonna maama yakindekera kikozesa entya naye bati wasoma otunda butunzi fe tulina muna bavuuka abatunzi wano oli yatunda dda wonna okwati yasoma bambi kibirige kati oba yadda naludda wasimanyi naye nga taata yamuleka ekifo kinene naye nga sakola nti efe omitiyo nena oba talina kyamanyi n'atunda atuka n'okwebakanga mu binywero kumbalaza so kyotegeeza nti bw'osomesa omwana ne bw'oba omuwadde ebintu aba asobola okukosa amagezi gali
alisina developinga ettaka oba nakolamu ebintu byamakulu navayo enge ettaka ebintu binditula bwenti nfunamu oba kiyinza okunyama maasa nokwati yasoma yabanga ekyofuna ebyekyo ebamuwatunde ekisinza okwonoona batugwono ebyokwerinda byali bitya mu biseera by'edda ebyokwerinda byalingawo naye ate buno omulembe oba bwe businzeemu ababbi kubanga twalingawo kale twalina kadetaki kaffe kaliwaawo kadetaki twasooka nanga twakadde netuzimba polisi yaffe eyo naye nga tulina ne mayimba 10 twekumakuumamu ngasobola okwekumamu naye kakati ate abaana abalenzi bayiza obubbi bwekitabi kuba abantu bakalagisanatu baliwa bano abaana b'omu kitundu abamu bajja betabannaawo okuva wala bajja beegatta kati nga muyingidde bwe muti nemuyingira emasasa nga seriiwo nga muyingira mujjamu emwagala nga mugenda wa misaneto naye nga ate luti ebyalinga abantu byomu yatuyangamu nenga tamewawundi kwegamba nga wawuna okwagala oba tuli bangi kati twemanyi edda mwalinga batono nga mwetigeera emitima gikyuse twakyalmirwa abantu oli abeeraawo omuvubuka ngaoli ayali akufuna ate ebyofuna ntabikozesa obula kunyomenya bikyakala era kyakola edda temwakyakalanga kyakala kwalinga kwa mulembe kubanga abaana twakyakalanga owesande ngaolwo omukaaga endo nga mukikuba lwasande lwoka byalinga byamasande naye kati sobo ebinaku mitubiyekana ekyo webaze waawo mugamba ategamalimuki byenda byebyantu bayaba balokole naye bwerire yabyamu nekiro nga bwangabye dingi naye bali babisibye kati ekyalimu naye kabala babigula bayimugo babiri wani okasa yamanyi bireekana ekiro amafuta gedda galinga gatya wage ennaku zino ffe gatusobedde genda galingawo naye gate oba tozaga galinga mangi era naye bayinfuna yalinga entambula ntonotono egaba yamatiba gabamala naye kati moka nazo zeyongedde nati kati mwana mwezi abantu kamwagula motoka kali kusasanya yamufusa yamaanyi kati okusasanya kwe kungi kyovaga bugabuze bakati osagako kuno moka nga 5 bite zalingawo zalingato sakwempoka nganya ogamwe mami wundi ajjantwaleko ejeni naye kati kayimba kosanga mu nyumba 2-3 motoka kyokka ffe tubeera wa twegomba ebiseera ebyemibega tugasinga kale naffe twaliko mu biseera ebyo tulaba bino bikalubye nnyo okusinga ebyemibega nga mwebyemabega tabeerangamu ngono omwana yegomba n'okuyinjako mu maka y'omuntu nga tagituddeemuko naye kati emotoka nyingi naye kati emotoka nyingi obugaali bwe pikipiki dududu otuka mu Kampala wano otudde bwoti kakuliwa oba onda bunye mafuta abaana abawala oyinza kubagamba ki ku nsonga eno kati mu kite Matugga omanyiyo mu kite ekyalo ekyo waliwo omwana yajjemu olubuto lwa myezi 6 omwana n'amussa mu kapeyiro n'amusuula kasasiro ebikolwa ebyo tuyinza kukola tutya okukendeera mu baana abawala ekintu ekyo kimanyi taata baana balenzi kubanga ajja nayagala munne yamufinyisa olubuto bagenda omugamba nti ndi lubuto nti luggyemu esina sente naye oli wagamba luggyemu nange anti omwana abaana bawala manyi omulenzi yakwe nebubeera waka omwana omulenzi abamugezi okusinga omuwala kasi omwana bambuga kijjemu yabanga ekyokuzanya bakyamutuukako yakyetegekera tiyakolaki ayo bulwadde bulutuuse ayakitwalanga bulwadde ebanga tujjemu bisi babeera manno bayagabawa n'essente zona emisango negituulangamu wano oli n'agamba nti yampa ssente nendujjamu yaŋŋambye nize tutala kuzaala balambwa nejja kuluzaala kale ambwa bwezaala oleeta obwawe wange si lwange kimuwaliriza okujja bisenyaganda ekimanyamanya noono kanijja kale ekiŋŋamba abaana abawala omuntu gwogenda okwagala mala okumwetegereza olaba tojja kubeera topapa kufuna lubuto bwajja ofuna obuto ate ofuukira ekirala ate n'omulenzi naye olaba nti omwala tonnamwetegereza lwaki omufiisa obuto
tuli magezi mangi agaliwo kwesa amagezi ago batuleetedde bakubira byemu tuyiga kiyige manye nti enkola besifuna enkola befuna bwegabagezeeko okuyingira mu ki byokusoma basome nabe sayansi kiki omuntu afuna atya olubuto bwenkola besifuna mu buto bakika ekintu ekyo kituyambeko obutaswasula bwana ku nguudo bamaye okumala kwetegereza omugendo okwagala mwagadde mwagala amuzaalira omwana kisaddaaka abaana ng'asusse ebiseera bino ate kisaddaaka abaana oyo mwe mu biseera byammwe yali atya okujjako wamibeera mu bika ebika bye bakolanga ebintu byabwe nga tayinza kuvayo n'akwata mwana munene mutute musaddaaka naye guno omulembe guno obwammu yala mwana munene nga muleka mukomoka nga atwala nguluki kati agafuna obugagga beegosezo nti babasaddaaka naye ng'obugagga mwe bulimu ekyo bwe balowooza endowooza eyo naye nga tekiri owange sikimanyi kubanga sikikolangako kikolangako naye babai bamubo kirinamu kinganga mwenna byabukika emugaa nti nnya lyamusoka lina omukisa nosaba musoke bamusoka negubugabimukisa ki olinaganze mbirinamu omukisa tulinamu omukisa wetubaja kale nebyasaddaaka ebyo sibabiyingiramu nnyo basibimanyi nalabanga bantu nga basamira naye sibimanyi abamu batugaa nti omusawo aba ayagala kukulemesa ani akulimba nti asooka n'akutuma ente n'akutuma kinga buli kimwalaba oleeta kireete olumala n'akutuma omwana oli bayagalanga okulemesa edda bagamba eyo ti amaziga gaki gempisi ngempisi onogisanga bebaliga balimesa abeeta naye kati onakutumya dde omuntu gwolabako aba akulemesa ati bamuyagala genda oliwabya empisi okijjeko amaziga okaleete bagenda okwata akagundi okaleete kwatakwatikanaku nekigulema naye byakakati balagana omuntu gwolaba nti musajja muduga bwati alina terevu bwoba olabya ddala ejja okukola ekintu okay mulimu kubisembayo ndowooza tuwunzike ne advise oyinza okuwa abaana ab'obuwala saako n'abaana ob'obulenzi abazadde bo abadde omaze obakuonako nti balina okuweerera abaana kuba emirembe gye tugendamu gyonna mu maaso gyonna gikwataganya na byakusoma abaana ab'obuwala obwaka obusembayo obusembayo abaana abawala kyembakubeera essanyu terikoma ate terikyatekatiyabadde nebadde mbakubiriza basome kubanga omuntu asomye omusajja yebaba takwagadde nnyo okugamba nti akusuusuuti noba nga weesomere olina omulimu gwo osobola okuza bungi omwana wadde ofunye mistake nofuna obuto omuntu osobola okuyimirizaawo omwana wo osobola okwemirizaawo naye tojja kubeera nga tosomye okusoma bweki bwegamba kyerere egundi y'omuntu okutama gw'omuntu bakati asinga obungi abatasomye bakolere naye oba basomako toyinza kukolako kyokola ate ebintu ebikolebwa muno bingi akati abantu erenda okutaba bakubalaza n'ateekawo obundazi bwe n'abubala n'afuna mu ssente oba n'amanya ntiiraku ekintu gundi n'akikola mwesi n'akifunamu kale kyembadde nga nti abaana bawala bakise nnyo omutima basome ate n'abalenzi bano bereme nnyo kweyingizaamu bintu nti yakuyakalagenda mu biruulaluula ebyo balowooza ekintu kimu kusoma kigamba okusoma ekisomo ekisooka mulamu bw'omuntu bakati nze ndi wano omukazi mukadde emyaka nkaaga n'okusoma naye ekyasobola okusoma nsasobola okulowooza nsobola okuba nti nyinza okuyiya nti kankola ekintu gundi kubanga nabugumizibwako naye omuntu atusomyeko obakubi kanye badde kumakubiriza babe basseeyo omutima okusoma okuyigiriza kintu kikulu nnyo ekisomero ky'obulamu bwaffe ate nga gwe mulamwa gwaffe nga gwe mulamwa ekirala abaana batera okuba nga bamaze okusoma naye n'agenda ayagalagane ne mwana munne naye abazadde mutulemesezza nnyo kubanga musaba ebintu bingi naddala nga tuzze okukyala okwanjula ebintu mutusaba bingi kyeŋŋamba oba abantu bagamba eyo gye mutabeera nti kirabika muba muzza kusendeza mweze mwateekamu abaana nga basoma nze ng'endowooza eyange yabadde abazadde bano
bali badde bamanya nti oba ofunye omwana wa munno najja gy'oli mukwate ng'omwana wo obakumbe bumbe basobola okwekulambanya kubanga mu maaso awo singa abaana babeera bulungi abazzukulu bo ogenda kufunamu emirembe okusinga buga nti bakwete ente bakwete biki bayite biki bijja okulya obimalewo agikulangira n'okulangira atolemesa omwana wo ayibadde atuula kubanga oyagala ebintu kiba tekijja mukamu kasembayo mukoze mutyamu okwekuuma ne mukuuma erinnya lyo kuba oyo otambula mu Matugga nga towulirayo kibi kyonna nti ogulaba yakola kino yakola kiri omuntu oyinza mukubiriza otya bakuuma batya amannya kale erinnya likuuma ekikulembera kuba n'abasonyi ogambye ota okuba n'ensonyi mutima gwo n'obuntubulamu kubanga otuba nansonyi tuba nabo obutubulamu muntu bafune ensonyi mitima ne bamanye banaalaba batya banawulira batya bamulimu abantu batalina nsonyi nakola ekintu nga baana bamulaba amaka negakulya dda nga tegakuteebwamu kitiibwa tegaweebwamu ki buli muntu amanye emyaka gye nti emyaka bwe giti egigwako oteekwa kukola bwenti emyaka bwe giti nteekwa okubeera bwenti baboza abaana bakula kati nga bwebansala mwana wange manya nti akuze muwe ekitiibwa kye ng'omwana so sikweja abadde kubanga omuzaatuwengane ebitiibwa tufune n'ensonyi omuntu ataswala asobola okukola buli kimu kyagala n'okujjukira nomanya nti mukadde yakolanga bwati kati nzi bekikola gaye tekinaaba kitiibwa n'okuweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa tuweese eggwanga lyaffe ekitiibwa nokwejeebuga tweyanza mukadde obudde otuwadde jjukira nti tubadde ku Lubalusewa TV olunaku olwaleero mu programu Vumbula Matugga our home ate nga tutambulira ku mulamwa ogwa tusomese abaana mwenna ali eyo abadde atulaba owulidde mukadde ki kyabadde annyonnyola otegedde nti mu nsi muno okukuuma erinnya olina okuba nti ng'olina ensonyi ezo ziba zikutangira ku buli kimu omuntu atalina nsonyi asobola okuwemuka asobola okukola buli kyayagala kuba bataswala bw'onoogendera ku nkola eyo oba bw'onoogendera ku bigambo bya mukadde byatuwadde n'adivaizi zonna zawadde abaana abobuwala ojja kutambula bulungi mu nsi eno era ojja kuba oweesa bakadde beekitiibwa saako neggwanga okutwaliza wamu nsigadde nze Ajje Samuel saako ne Robert Musanje nga producer wange